Omwaka 2018 Margaret Nalumansi taligwerabira anti mwe yafunira obuvune buno obw'olubeerera omwami we bwe yamuyira asidi. Omwami ono yali amaze naye ebbanga erikununkiriza mu myaka 8. Yali takola okutuusa omwami we bwe yamukolera bizinensi. Kyokka kye yali tamanyi nti yali kanaluzaalo w'okwawukana kwabwe anti omusajja yatandika okwekwasa ye bw'ayita obusongasonga n'oluvannyuma n'amugaana okukola ye kyatakkiriza. N'atandika okuŋŋamba ndekeraawo okukola. Ate bwe nali ewaka obudde bwe nalina bwalinga bubwe omwami. Kati ate ntandise okukola nga sikyalina budde mbeera bize. So kati n'aŋŋamba lekeraawo okukola ne ŋŋaana ne tutandika okukayana buli kanaku. Ekirowoozo ky'okumuyira asidi Nalumansi agamba nti bba yakijja ku TV. Kati lumu tuba tulaba TV nalaba omukyala ndowooza ali akola mu kisenyi ne bamwokya ng'ayingira mu geeti bamuyira asidi naye yafiirawo. Kati omwami n'agamba nafuna ekirowoozo mu ye n'agamba buli mukyala akola kyetaaga ne bamuyira asidi aba akkakkana nga takyaddayo kukola. Lwali teruli busa n'amumuyiira. Era lumu bwe nali nva okukola ne tusanga nga amasannyalaze yagaggyeko ne tanka ey'ebweru nga yagitaddeko kufuru endala ate n'ebisumuluzo by'ennyumba yali yabikyusizza. Ngenda okulaba nga ku ttoyi y'ebweru ne banjira asidi omulundi gumu era ne muyita erinnya nti lwaki onjiridde asidi. Ono agamba nti ng'oggyeko okusigala obute n'amaaso gazibirawo. Naye engoye zonna zanvaako ne nsigala musezi ne bansiba obuleesu. Ono y'omu ku bantu abeegasse ku bitongole binnakyewa okulwanyisa obutabanguko maka mu kampeyini yaabwe ey'ennaku 16. Okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga nti abantu abasukka mu 500 mu nsi yonna be bayiirwa asidi mu ngeri y'obutabanguko maka n'obutakkaanya obulala. Kati bannakyewa nga bakulembeddwamu aba Center for Rehabilitation Survivors of Acid and Burns Violence CRSAV basabye gavumenti okuleeta etteeka ku nkozesa ya asidi n'ebintu ebimwefaanaanyirizaako. Etteeka lye tulina olwaleero nnafu nnyo tuli mu kwogerezeganya ne Law Reform Commission tugisaba mu penal code twetaagamu clear provision eyogera nti omuntu ayokya munne asidi oba amazzi oba kemiko yonna musango gujja kubeera bwe guti gwe guno omusango era bwegumusinga bwe gumuka mu vvi ekibonezo bwe kiti. Era baggala abantu abafunye obuzibu nga buno okufunirwa bannamateeka okukola ku misango gyabwe. Abantu abookeddwa asidi n'emiro n'amazzi nabo gavumenti bawenga balooya basobole okufollowing up emisango gyabwe bafune ku justice. Banira bagamba tebatunuulirwa bwe gutuuka mu kuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Basobola yes abantu balina scars bookeddwa naye obwongo tebwokeddwa so basobola okuba balina bye bakola okutwala obulamu mu maaso. N'aba Richer Hand Uganda nabo bakubye olukuŋŋaana ku kisaawe Erungujje e Lubaga ku nsonga y'emu. Tulabye nti obutabanguko obumu oluusi buvudde ku byenfuna. So tusuubira nti senga wabeerawo programs eziyamba abantu bano okuimprovinga their livelihoods. Kiba kijja sobola bayamba oba oliawo okukendeeza ku butabanguko obwo. Bano bakubiriza abasajja obutasirika nga batuusibwako embeera y'okunyigirizibwa mu maka. Tumanyi nti wadde nga abamu batandise okuvaayo bangi bakyasigaddeyo eyo ng'era twagala bonna tubasikire wamu basobole okubeera nga bavaayo ne bajja ne baloopa ebintu ebibakosa. Kale abaami abasinga okutuukirira baloopa kye baba balabanga disrespect nti omukyala amugambye kino omukyala maybe n'amuddamu bubi ate nga omukyala ye alaba nti nno w'amaanyi omusajja tajja kusobola kugenda bweru kweroopako. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics WUBOS mu 2021 obutabanguko mu maka bukosa abantu abawera ddala ebitundu 95 ku buli 100 era nga mu mwaka ogwo gwe gumu abantu abasukka 168 be baafa olw'obutabanguko mu maka. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.